Basingao Kali naenga Judith Heard akomyawo. Remember last time twabagamba Judith Heard mukama yamuyamba bwe yagenda China eyo waliwo empaka era nawangulu okuba nti ye Miss Environment bamuvunanyizibwa okubeera Miss Environment Africa ye mukyala agenda okiikirira ebyobutonde mu Africa era it's a big step in the industry of Uganda, very big step by the way. Yeah, in the music industry, Judith Heard. Yeah, Najano Nembagama nti how I wish the government of Uganda utilizes opportunity mu bantu ngabano. Tourism in Uganda contributes a very big percentage on the country's GDP. And how does it, extract that money? It's through such kind. Ebintu ngabino. Government buliwe tutunda abana bano batunde gwanga Uganda nilibera popular. Last time Kenzo yaliko mu Africa Cup of Nations. So she mubya mizi sibitegeera nnyo kiriawo naye abantu babyagala abakyala babyagala ensi ebyagala so bwe yakikiridde gwanga nawangulubwa Miss Environment Africa bamwanirizanga muzira ku airport kyembadde sisuubira n'abantu bangi nnyo ne bareacting on that matter. Kasakulu abembera bwe badde ku airport nga Judith Heard atonya mu gwanga Uganda. Brand jebaita Judith Heard mugitambuziza paka weri ate nga mukyalina omutima ogudituuse ewala bade mbasala tujongereyo kubanga sawa zakati tulina gold mu ngalo zaffe ate tumwerabiddeko cause wetubanga fa bakutte engule ya Miss Africa nga si Nigeria si South Africa twaiseza naffe tulina wetutuusa ate muzaidi ya fashion nyonga nisima omwana wange ekintu kyayerengera omuntu gwe mbera yekize nanyo nikura ampeze dinisa kandi umusima ayebale muno nakanga kunkoza zawo mbera kozire akiri. I'm so proud of Judith Heard azakole ebintu bingi naddamu nakyogera ku bwe yawangula Miss Elite ningamba abantu story ya Judith Heard ino kuba inspiring obutagiving up bubanga tebasobola kukola ebintu ebimu at a certain age ngosobola bikola waddenga okuze waddenga owuliranga emyaka bagiweddeyo nibubanga mukama kusoboseza okyebalize Katonda. So that is the lesson that everyone should learn from her journey. To inspire ekibuuzo ekisinga always kibeera lwaki Judith Heard eneno lwaki Judith Heard awogambira now osobola at any time. So I'm so proud of Judith Heard, I'm so proud of everyone mwebale kujja and mwebale tuwa. Njagala kweyanza abamawulire mwenna abalese pamusande yammwe ne muleka family yammwe ne mujja okuninda ku airport kuva ssaawa 7 paka ssaawa 10 nga temulina kyemunywedde temulina kyemulidde mwebale nnyo mwebale okunjagala. All the media houses that supported me when I was away, the media houses that supported me when I won. Wawonsaba government ya Uganda mwongere okusimba emiti. April mwezi gwa, it's an earth month. And all I can ask the government is to plant as many trees as possible. Okusala emiti, deforestation, that is also bad to the environment. So Miss Environment aba inokuyigiriza abantu okulabirira ebyobutonde byaffe okubanga ebyobutonde bwaffe bwe bulamu bwaffe si ffe bulamu bwabwe ffe bulamu bwabwe kubanga byo bituwa all the life bwe tuba tubirabidde bulungi naye kati bakugamba in 2050 enyanja amazzi gonna olwa plastic tetusuula olwakasoda kogula katinga ka mineral water ke tuyina omaze okanywa
n'okakanyuga tomanya gye ka endinga oba ka lastinga forever. So bwe bugenda mu mazzi amazzi gaffe fishes tulina plastic particles z'olira mu fish tetutamanyi. So that is what Miss Environment is supposed to be. But I've learned in life there's things that I was supposed to do at a certain age which I missed out, but I haven't given up on my life. Sigwanga musubi oba nange olw'okuba leero ntuuse kugina emyaka sobola kukola kino ekintu. But what I mastered is I love my Africa. I'm an African woman. One thing I mastered is to represent my African beauty, my natural beauty, the clothes we wear, the culture from Africa, and this is how I managed to win. Okay. Bamwita Judith Heard. Chemanyi mu archives z'obusegu mwali yatuwayoko ka nude video kajukira yatuwayoko ka nude koze bingi nnyo, but nga bwayogedde it's not too late to give up on your life. You can always forgive yourself and start again. I think this is the beginning of a very good start in her career. She's now the Miss Environment Africa. Yakiikirira ebyobutonde mu Africa era yakikoleredde yakiwangudde buwanguzi. Katusuubire nti it's going to mold her into a perfect creation we've never seen of Judith Heard. Congrats, Judith Heard. Kale, ziza abafana yakoze video n'omuwala